ne bannyabo naye nga bawambiddwa bangi nnyo. Buli lunaku Human Rights Desk yaffe ereceiving a report ey'abantu be bawambye. Abamu abafuna omukisa ne babata nga babatulugunyiza, babatiisatiisa ne bagamba temugeza ne mukyogerako, ne batiisa famire zaabwe zikyo kyogerako. Abamu basenguse ne badduka n'essimu zaabwe ne bazikyusa, abalala ne badduka mu ggwanga. Bangi nnyo bemulaba betwogerako beebo abagumu aboogera ku bizibu bye bayiseemu ne kutulugunyizibwa ku bayiseemu. Nakibagambye basebo ne bannyabo nti bano abasajja bawamba abantu, abakyala babawamba babakwata. Bamanyi n'okukola ebikolobero byebimu eby'ensonyi ku basajja. Twabadde Nairobi n'omu ku baganda baffe gwe baalawa ng'embuzi. Mulabye bannaffe be bakuulamu enjala, mulabye abaana be bakuulamu amaaso, be batemako engalo n'ebikolobero ebifaanana bwe bityo. Tetugenda kulekeraawo balabisa, era tubasaba mwenna abasebo ne bannyabo, fe omulimu gwaffe gwakwanika Nakyemalira Museveni n'ebikolobero byakola kwa Uganda. Omulimu ogwammwe gwakwongerayo message eno, okulwanyisa obufuzi obw'abazungu, okulwanyisa okusuubula abaddu basooka kyanika eri ensi yonna. Ensi yonna nesobola okukirwanyisa. Museveni akoze omulimu gw'amaanyi ng'akozesa ssente z'omusolo okugezaako okupaintinga ekifaananyi ekirungi okulaga nti Uganda democracy, okulaga nti Uganda tewali buzibu. Ate n'akozesa n'abantu baffe bennyini okusirika okubikagana amazima. Tetugenda kulekeraawo kuyaayaanira mwenna abalina amaloboozi, bakadde baffe abatutwala mu nnono, bakadde baffe abatutwala mu ddiini, basajja bakulu ne bakazi bakulu, muveeyo musitule amaloboozi gammwe. Wano amaloboozi gammwe gwe tusinga ogeetaagira. Sirowooza nti waali wabaddewo ekizibu mu ggwanga lino nga kino ekiriwo. N'okuwamba kwa Amin tekwatuuka wano, yali awamba ba intellectuals. Museveni awamba abavuzi ba boda, awamba abasomesa, awamba buli omu. So tewali ali safe. Mwe mba mutudde mu biti byammwe, mu bitebe byammwe, mu bitibwa bwemmwe nga mulowooza muli safe. Temuli. Nammwe bajja banona oba banona abaana bammwe mulyoke mmanye nti naffe tuli baana. Tubasaba muveeyo mukate amaloboozi gammwe ku maloboozi g'Abannayuganda bonna. Twogedde ku bantu bangi nnyo, naye muzze muwulira bano abantu bali deliberate. Ojja kugenderera abawambye abasiraamu bangi nnyo nga ne gwe nnyambadde kati ono Sheikh Mwanje nga naye musajja musiraamu. Naye si be bokka, bawambye abantu bano bangi. Naye si be bokka, n'amannya ag'Abannayuganda malala mangi nnyo mugawulidde. So nobody is safe. Bw'oba olowooza nti bawamba bali tebannantuukako kansirike, bajja kutuukako naye banaakutuukirako, bonna bajja kuba bamazeyo nga tewali agenda kukubira nduulu sebo oba nnyabo. Njagala mu mbeera emu okwebaza munneebaza ey'enjawulo muganda waffe Honorable Francis Zaake. Francis Zaake yonna gy'oli nkwebaza, tukwebaza, Uganda ekwebaza. Ayogera ku nsonga y'abantu baffe abawambiddwa, abakyagenda maaso okuwambibwa. Ng'omumpembe Thomas Tayebwa gwe muyita Right Honorable Speaker of Parliament ng'ali mu kibiigi kye kyatamanyi nakye kitegeeza, ng'ayimiriza Zaake aleme kwogera ku nsonga nkulu, era n'amuyita Katemba. Kati balowooza nti wano balowooza Sheikh Yahaya gyali ali mu Katemba, balowooza bano bonna abawambiddwa bali mu Katemba. Bano bamaama mulowooza amaziga beekabya bwekabya, mulowooza Ssegawa yejjamu enjala. Kyewuunyisa naye ate tekirina twewuunyisa nnyo, kuba oyo omwami yennyini Tayebwa Thomas yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agasuukinga off nga mukuba kibooko. Akatambi ako mwenna mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu, kati bw'obanga omutulugunyi bw'abantu gwe baelevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwa sipiika, kikyosuubira. Njagala obbasaba abaganda abaffe mwenna abatukiikirira nti twagala kulaba nga muyimusa ddoboozi ly'abantu baffe. Temutubulira nonsense wa decorum, temutubulira nonsense wa kubeera mpisa. Tewali mpisa nvundu nga mpisa za kutulugunya abantu, tewali mpisa nvundu nga mpisa za butemu.
kati gwe bw'oŋŋamba nti omuntu aganye okuwuliriza nonsensi wa Tayebwa n'asigala ng'ali ku mulamwa gw'abantu be, oyo abeera abayambi, abeera tuyambi, yabeera omukulembeze omutuufu, yabeera asula eddoboozi lyaffe ettuufu kye twagala okuwulira nammwe eri abakulembeze monna, si mu paaliyamenti yokka wabula ne mu kanso zonna zonna. Mwena abakulembeze mbakubira omulanga abakulembera ne be bakulembera, ekyo kye muba mukulembeza abassebo ne bannyabo, muwe bannaffe obukulembeze. Munzikirize mbabuulire, mwalondebwa kwogerera abantu, mwalondera kusitula ddoboozi ly'abantu. Abantu bamwe ababalonda babawamba, babatemula, babakolako ebikolobero eby'enjawulo, yemmwe be bayina ng'eddoboozi musobola okwogerera abantu bammwe. So tukwebaza Honorable Zaake ne babaka banno aba Parliament, era na communicating zedda ne bakulembeze bannaffe si mu Parliament yokka wabula ne mu local government ne walala yonna yonna. Omulama omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mulina okubeerako, nkiddamu, mwenna abakulembeze ba NUP omulama omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Tetugasibwa kubalaba nga muteesa ku sente meka zirina kuweebwa abaloko, sente meka ze mulina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola, sente meka ze mulina okweyongeza. Wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mukulembeze ky'abantu bammwe. Wano Uganda bagenze batukendeeza nti tetukyakayanira nguudo nnungi, tetukyakayanira services nnungi, tetukyakayanira mateeka malungi, tukayana kubeera bantu. Twagala kubeera abantu mu nsi yaffe. We want to be human beings. So bannange, bakulembeze bannange, twagala nnyo okuwulira ng'eddoboozi lyammwe, oba muli mu Parliament, oba muli mu council, oba muli ku radio, oba muli ku TV, twagala kulya ng'eddoboozi lyammwe erikozesebwa okuyamba abantu bammwe okusigala nga balamu, okusigala nga balina enjala zaabwe, okusigala nga balina amaaso gaabwe, nga balina eddembe lyabwe. Twagala bano bamaama babeere nga banoonya school fees z'abaana baabwe, so si kujja wano kaaba nti mumuwe omwana we ow'emyaka 17 nammwe mulina abaana. Twagala kulira ng'eddoboozi lyammwe lisosowoza kubeerawo kw'abantu. Uganda tenaba kufuna kizibu nga kyeyina olunaku lwaleero, era mmwe be tuyina. Twagala nnyo okulya eddoboozi lyammwe nga likulembeza kubeerawo kw'abantu bammwe, nga mubanja bantu baffe abawambiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mutakola bwe mutyo, abantu bajja kutandika okwebuuza bimukolera, bajja kutandika okwebuuza oba ddala be baabalonda. Olunaku lwaleero twagala okwogera ku kiwamba bantu ekikutte ejjembe wano mu ggwanga, naddala mu bitundu bya Buganda wano. Secretary General waffe asomye amajja gano, nsaba munzikirize nziremu ngasome mu Luganda, nga ntandikira ku muganda waffe Jamshid Kavuma, oyo nga y'omu ku bakumi bange b'oku Lusegere. Jamshid Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini gwe tumalako, yawambibwa n'abantu abalala. Jamshid Kavuma wa myaka 28, era mwannyina mumulabye wano gwe bayita Namuju. Okuvaako olwo Jamshid Kavuma taddangamu kulabikako. Bwe yali awambibwa baakwata baabawambako katambi ako mukalabi. Ebitongole byonna ebirina okuba nga bikuuma ddembe bize byegaana tebimuyina. Abaaliwo bategeeza nti Jamshid Kavuma baakuba amasasi nga bamuwamba. Abo abafunye omukisa okuvaayo egyo babatulugunyiza baatugambye baalabye omuntu afaanana nga Jamshid Kavuma nga baamukuba essasi mu kugulu. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bw'aba akyali mulamu, essasi lye baatugambye lye baamukuba n'okutulugunya okw'amaanyi nga bwe eri nkola yaabwe nti batuwamba ne bamala otutulugunya batukweka, tebaagala tudde mu bantu ng'ebisago tebinnatugwako n'obuzimbo nga tebunnatugwa ku mubiri. Tulowooza nti Jamshid Kavuma bayinza okuba baamutulugunya nnyo n'ebyo ebiwundu by'alina nga mwe muli n'ebyamasasi nga bakyaguluba naye, bamujjanjabe basobole omukomyawo ng'alabikako nga bwe baakola Kakwenza, nga bwe baakola nze, nga bwe bakoze bannaffe abalala bonna. Oba tulowooza nti Jamshid Kavuma baamutta ne bamusuula ng'ali yavundireyo mu kitoogo. Naye kyonna kye kiri, twagala bantu baffe basajja mmwe, mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu
baba balamu mubatuwe oba mubulooza balina emisango mubateeke mu kooti ng'amateeka bwe galagira. Bwe baba bafu mutuwe emirambo gyaffe tugiziike mu kitiibwa. Basajjamu abatalina buwangwa abatawa kitiibwa bantu, mutuwe abantu baffe oba balamu oba bafu. Omuntu omulala gwe bawamba bamuyita Kibalama John Bosco, ono yali neiba wange e Magere, abeera ku kyalo kye bayita Seeta. Yali wa myaka 38, bamuwamba ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa June omwaka gwa 2019, taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Semuddu Michael. Semuddu Michael yali wa myaka 47. Semuddu Michael mukodomi wa Chairman Nyanzi, mukyala wa Chairman Nyanzi kwadda. Semuddu Michael yawambibwa nga bamujja Kasubi, bamuwamba nga 28 mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020, kati myaka 2 miramba. Semuddu taddangamu kulabika. Muganda waffe omulala gwe bawamba bamuyita Damulira John Bosco. Damulira John Bosco yali akolera mu katale k'Ekiseka, yali musajja mukulu wa myaka 50. Bamujja mu dduuka lye mu katale ka Kiseka nga 21 omwezi gwa Desemba 2020, taddangamu kulabika paka olwaleero. Omulala gwe bawamba bamuyita Kawenja, erinnya erya mukazi bwako naye nga amannya amatuufu ye Mbabazi Moses. Yali wa myaka 3, bamuwamba omwaka gwa 2020 nga 26 Novemba, taddangamu kulabikako. Nalumoso Vincent yali wa myaka 28, bamuwamba ennaku z'omwezi nga 1 Desemba 2020, bamujja Bugolobi, taddangamu kulabikako. Lukwago Martin yali wa myaka 32, bamuwamba nga bamujja Bugolobi nga 3 omwezi gwa Novemba 2020, taddangamu kulabikako. Kanata Muhammad yali swaba waffe wa myaka 44, bamuwamba nga bamujja Mukono, taddangamu kulabikako. Abo bantu abamu abawambibwa ku biragiro bya Kibuule, oyo Ronald Kibuule owe Mukono, taddangamu kulabikako muganda waffe Kanata. Sempija Yuda yali wa myaka 3, bamuwamba nga bamujja Mukono naye nga 19 Desemba 2020, taddangamu kulabikako. Musisimbowa yali wa myaka 32, bamuwamba nga bamujja wano mu Kisenyi mu Kampala, taddangamu kulabikako. Kirya Peter yali wa myaka 26, mwana muto, bamuwamba nga bamujja Kyebando Enansi, nga bamujja Kyebando nga 1 Desemba, taddangamu kulabikako. Wangolo Shafiki yali wa myaka 35, bamuwamba bamujja Kyebando, taddangamu kulabikako paka olunaku lwaleero. Zimula Dennis bamuwamba bamujja Kyebando naye yali wa myaka 26, taddangamu kulabikako. Luwemba Mustafa yali wa myaka 28, bamujja Nansana nga 19 omwezi gwa Novemba 2020, taddangamu kulabikako. Mubiru Hassan yali wa myaka 35, bamuwamba nga bamujja Kawaala nga 2020 omwezi gwa Novemba ennaku z'omwezi nga 2, taddangamu kulabikako. Isima Sessazi bamuwamba nga bamujja Makindye 19 omwezi gwa 11 omwaka gwa 2020, taddangamu kulabikako. Kisembo Godfrey yali wa myaka 53, musajja mukulu, bamuwamba bamujja mu tawuni y'e Mubende nga 12 February mazaalibwa gange gennyini omwaka oguwedde, taddangamu kulabikako paka olwaleero. George Kasumba yali wa myaka 36, we bamuwamba nga bamujja Kyotera nga 19 January 2021, taddangamu kulabikako. Joseph Baguma we bamuwamba bamujja Kyaddondo mu 2020, naye taddangamu kulabikako. Sonko Haruna Badiru yali wa myaka 33, bamuwamba bamujja Kawaala nga 25 Novemba 2022, guno omwezi gwennyini, tanaddamu kulabikako. Ntale Charles wa myaka 32, naye bamuwamba ejjuuzi nga 25 naku ndooza nga 5 ziise, tanaddamu kulabikako, bamujje Kawaala. Abudu Bayani Babu naye bamujje Kawaala, bamuwambye nga 25 guno omwezi gwennyini, guno omwaka gwennyini, tanaddamu kulabikako.
Godfrey Kirumira Marvin yoyo mwana omuto, nyina ali wano, nyina bamuyita Mbabazi, bamuyita Nambazira Sauda, mwana wa myaka 17. Omwana oyo bamuwambye wamu ne muganda waffe Jamshid Kavuma, bamuwambye nga 5 guno omwezi gwennyini, guno omwaka gwennyini, tanaddamu kulabikako. Bamuwambye wamu ne munne gwe bayita Awumuza Patrick, naye bamugye masanafu wamu ne Jamshid Kavuma nga 5 guno omwezi guno omwaka, tanaddamu kulabikako. Muleme Steven ow'emyaka 22 naye bamuwambye wamu ne Jamshid Kavuma, tanaba kulabikako. Abo nno be